amaziga enyiike obusungu n'okwecwacwana ku kkooti emakinde oluvannyuma lw'omulamuzi okumma Alien Skin bail. Olunaku olwaleero tukimanyi bulungi nnyo nti Alien Skin si lwe yabadde alina okubeera ng'akomezebwawo mu kkooti. However, empendapenda zonna zaasaliddwa okulaba nga Alien Skin akomezebwawo mu kkooti. Olunaku olwaleero wakomezeddwawo mu kkooti nga wengenda okubeera nga nkuzannyira akatambi. Bawaddeyo okusaba kwabwe basobole okubeera nga baweebwa bail olunaku olwaleero. Okusinziira ku mulamuzi asazeewo n'agamba nedda bail sigenda kubeera nga ngimuwa. However, tekitegeeza nti nina Alien Skin tagenda kubeera nga afuna bail. Nedda omulamuzi agambye oluvannyuma lw'okuwulira oludda oluwaabi n'ensonga ze luwadde okubeera nti n'abaneyo tebalina kubeera nga bafuna bail, then empuliriza n'omuwolereza wa Alien Skin ng'ategeeza nsonga ki lwaki Alien Skin alina okubeera nga aweebwa bail. Nze nsazeewo bail obutagimuwa olwaleero ku Monday. However, mukomeewo ennaku z'omwezi nga 28 wiiki eno, actually wagenda yitawo ennaku 2 olwa Tuesday ne Wednesday. Then olwokuna Alien Skin ku makya agenda beera akomezeddwawo mu kkooti eno asobole okubeera ng'omulamuzi asalawo ddala kituufu bail gye baasabye agimuwe oba njiganye. So ekyenkomeredde kiri nti olunaku lwakuna tugenda okubeera nga tukimanya. However, yeno ebadde empoza yaabwe bonna mu kkooti. Kanjikuteereko simanyi oba actually mukitegedde bulungi tebamumye bail. However, agambye okusalawo kwe oba Alien Skin amuwa bail oba tagimuwa bail agenda kukola ku lunaku lwakuna. Kati essala zeetaagisa nnyo waneeno olunaku olwaleero lwa Monday, olwokubiri, olwokusatu, olwokuna lugendo tutuuka ng'omulamuzi yes akoze submission ennungi ng'agamba ekituufu Alien Skin kamuwe bail oba Alien Skin sigenda kuwa bail. Bwe batamuwa bail kitegeeza kati awo omusango nga gutandika okubeera nga gukwajja paka Alien Skin ng'omusango agwejjeereza. Okitegedde bulungi nnyo. Sinti agimumye mutagenda gimuwera danedda. Agambye okusalawo kwange oba namuwa bail oba simuwe bail ngenda kukola ku lunaku lwakuna. So mumpeemu ennaku 2 olwokubiri n'olwokusatu. Olwokuna mukomewo waneeno ndabe oba Alien Skin muwa bail oba sigimuwa. Empoza gye bawadde ekisookera ddala abawolereza Alien Skin balooyabe babadde bagambye n'omulamuzi ffe twagala omuwe bail nga tomusabye na ssente gye bayita non cash bail. Amakulu mu kyokubanga omuntu waffe tazzanga ku musango. By the way, mubadde mukimanyi mbu Alien Skin tazzanga ku musango wadde omubibi wadde akabibi. Mu record kiraga nti Alien Skin talina musango wadde gwe yali azizza tebamukwatangako tebamusibangako teriyo musango gwonna nga guliko erinnya Patrick Murwana oba Alien Skin. Nkyewuunyiza ne mwana wattu w'ekityo wekiri Alien Skin tazzanga ku musango musajja wattu bamuwaayiriza ebyo byonna byonna. And is a Ugandan citizen. It would be mature and it would be of good justice that he is granted bail and is a parent of 3. He's also a husband and is a public figure within our country. So, Your Honor, the allegations of him interfering with the state's investigations Your Honor, that is just set to deny the accused person's bail, since for them cannot abscond that being public figures in the country. What is your response to that? You know, it's what I've done. Being a public figure does not mean you're not going to interfere. No, I said court shall not deal with allegations since it's not a practice of this honorable court. And such are just baseless allegations. And we do pray that if the land state attorney could testify
on that as a witness, asobola okukubeererawo obujulizi other than just setting up allegations before this honorable court. Your Honor, we still maintain our prayer that bail be granted to the accused persons and preferably non-cash bail. No, preferably. I'm just guiding court. Court may take the guidance or not. Preferably non-cash bail. I so pray. Kusinziira ku bisuubiro oba ku biteeberezebwa. Bwe yategeeza kkooti ebwedda nti yayokedde n'abavunaanibwa. Go ahead with that case. Sikumanyi nisimanyi na tonakola ku musango togumanyi oyagala kubukira ko oyagala kubeera mu mawulire. Kati you go ahead. Thanks, let's go. No. I don't want to know. I don't want to listen that language. Call Mike. Abasirikale bangende man. Jacob, call Michael. I want to go. No. Please, I don't want any camera to fall on my face. Let's go to John. I don't want any camera on my face. Please, excuse me. It's Simumani. I'm not going to no, I got a man.